empaka z'oluganda Kasameme 2023 Kanoonya Juma nzazitudde mu mitambo era nga ndina amasaza ga Buganda 3 ga Nansangwa Kyaddondo Busiro ne Mawokota. Buganda yasinzira kwago neegazi ya amasaza amalala n'amasaza agasigaddeyo tujja era mwenna banagakiikirira omwaka ogujja mweteeketeeke. Olwaleero ngenze ew'omulangira Kabiswa Kayemba Kiwujjo awangalira mu ssaza ly'e Kyaggwe naye ng'akiikiridde essaza ly'e Busiro kubanga yeeri Kabaka Kagulute Bucwereke wa 20 mwasibuka. Omulangira Kabiswa Kayemba Kiwujjo, wampa musomesa, mu byafaayo bya Buganda waliwo amatambiro mangi gye battiranga abantu abakoze ebikolobero ebitali bimu. Okugeza waliwo ettambiro gye battiranga abantu abakoze ebive mu Buganda era ng'ettambiro eryo lyabeeranga luwube mu Bulemeezi. Kyokka mu ngeri y'emu waliwo n'ettambiro gye battiranga ababbi. Njagala ombuulire ettambiro gye battiranga ababbi baaliyitanga batya era ababbi baabakolangako kikolobero ki mu ttambiro eryo? Ettambiro gye battiranga ababbi baliyita kuba mitwe, bakubanga emitwe. Ettambiro gye battiranga ababbi baliyita kuba mitwe gye babatemerangako emitwe ne kigaana. Ettambiro gye battiranga ababbi ettambiro eryo baaliyitanga temangalo era baabatemangako engalo. Temangalo kiri mu Busiro. Empaka Kasameme 2023.